Mune mulabanga eriho eri clean ennyo kumbe nga nchafu. Ebeerako ne germs. Munemesa mask ne. Wakula bando. Ngula buli buli mwezi ku musala gwa kulina okubeerako box. Era nze nayingirako mu banka omuwala n'agisaba ne mpulira ennaku. Ne mwala n'agisaba. Yewe wa security mbu mask. Of course nengisako ne muyitako nenjijja kukyalirereva ne minister yennyini yagamba tukendeeze ku regulations. Yakendeeze. Nene kirala kye nalabye nti no heat webeera nnyingi nnyo. Kuba kikati nganze kati mbadde nina flu. Mbadde nina allergies. Kuno emyezi gya allergy last 2 months, so it's kind of hard okwambala mask okussa obulungi kyokyola nti most times sikyajambala kanisitu amina naye bwe naawona nga nziramu nga nyambala mask amanya olangira nawuliramu ekigambo nkuba zambogo nakoma kiwulira nkumba university zambogo I think yeye zambogo yenzo omulangira Kayondo Samwiri Zambogo naye bwe ndi mulangira erya Samwiri sirikozesa nnyo kuba tuli mukaweefubwa kuza Buganda ku ntikko mulangira nsibuka Musekabaka wa 20 Kagulu Tebukyereke ngawe muyina ebikante bano beddira nkima bano ba mutima bano ba mamba kakati nze ndi mulangira nsibuka Musekabaka wa 20 Kagulu Tebukyereke ebbuga Mbusiro Kayondo linnya eriweebwa abalangira Zambogo linnya lya Lugero nkoba Zambogo zejja zokka mbunnya fenna kitukwatako ndi nkoba Zambogo naawe noono tulina kwerwanako feka okulaba nti twerwanako okweyimusa gemanya gange ago nakomando byajjanda okuddembe ngayogera ku savings naye kati mweno economy mweri nga tetunatuuka ku mulamu abannange omulangira ddala saving tukyasobola osavinga tusobola anti ekiriwo kola fissa tereka oba siga akatono ako bw'okola omutwalo terekako 2 oba terekako 10 kale ne biba 5 osobola okufunayo akabox n'ogenda mu bana abatunda amafuta ne bakuwanga ebinusu ng'osulamu 5 osulamu 5 osulamu 2 zonna olumu Katikkiro yawa obujulizi n'agamba yamala omwaka mulamba nga wagenda ku supermarket ebinusu ebyo bamuddiza 1,200 abina wabisuula omwaka gugenda okuwera nga yina 68,000 kati 68,000 ndoza mmanyi kiziyinza okukola n'olw'ensonga eyo bannange buli omu akatono kaalina tetutereka nti olwokuba tulina nnyo naye akatono koolina ku ofiisi oba oli awo kabaako we kakutaasa ekitegeeza zino nakyo ekirampozi kyendowooza ekyokubeera nga bano abawashing be tubalekeramu ebinusu byaffe ne babitwala ekitegeeza sente za washing zetera okulekamu ebinusu ebyo tetera okulekalekamu birungi nange kennyini kyantuukako olumu waliwo naye n'ensawo kati nga bwenfuna ebinusu ebyo saagala nnyo binusu binyomerera olumu biba binyenya mu nsawo olumu mu kooti bizitowa kati mbisuula mu nsawo kati kyagenda nkindukako ngenda okukwata mudooza nali mpezaamu nga 6 nengenda mu kibuga kale bannange ekikulu ensonga y'okutereka nsonga nkulu nnyo ddala naye nga kati mu mbeera eno eno mu economy antidodo giyita eyatabuse tumalako tutya to survive amafuta bwe geeyongera tubaye tuli off air n'ogamba mu ensawo ya sementi kati eri ku sente meka ensawo ya sementi nze kamwa koogera nagigulako ku 3,800 Matugga wano mu Lubaga nenjigulako ku 4,200 kumpi awo 4,400 wano mu Lubaga nagigulako okwo kakati ekiriwo ensonga ya economy bantu balinganga 2 oba abavunaanyizibwa ekisooka ye gavumenti bannaffe tubeegayiridde mutusaasire mutukendeereze ku misolo beekwasa olutalo lwa Russia naye emisolo gigenda okulinnya nga Russia olutalo terunnaba kutandika naddala active wo ensonga ey'okubiri mugamba nti emiwendo giri mu nsi yonna
naye kitwale nti gavumenti ye taata wa Uganda. Omuzadde awaka embeera weetabuka olina okulwana okulaba nti omwana wo alya. Kituufu bonna bali at least ne bali ekibu kimu naye abaana baleme kusiiba baleme kusula. Gavumenti erina okutema empenda okulaba abantu baayo bavuunuse batya obuzibu obwo. Ne tuteekwasa nti ne Kenya bwe kiri ne Tanzania iye kati bwe kirigenda bwe tutyo. Eyo nsonga emu. Ekyokubiri bannaffe mutugamba tukole. Abavubuka tebaagala kukola. Tugezezzaako okukola. Nzimbye akayumba kange ensawo semiti gwe mbadde ngule emitwalo 2,700 kati ye 3,800 weena. Kakati bannaye tunaavaayo tutya. Ensonga endala bannanga abantu banyigirizibwa nnyo. Abaana badda mu masomero tuva mu muggalo gwa myaka emeka 2 embeera ebyenfuna bitono abantu abamu babasala ku mirimu naye ate embeera eganye ebintu byeyongedde naye ate abakulu bavaayo kudaala bukudaasi. Mwabiwulidde ebyo byabufuzi tujja bigendamu naye tusaba abakulu bannaye mulina obuyinza mulina obuvunaanyizibwa mutusalire ku magezi. Naye mpozi n'ekirala n'abakulembeze bano ababaka ba paalamenti ne bakansalazi bannanga abantu babalonda nga babayinamu essuubi. Memba wa paalamenti afuna tugambe kale obukadde 25 ekitono naye 25 obukadde 25. Ekiseera kino kitulimu nze nandisabye buli munnabyabufuzi yenna oba buli mukulembeze yalondebwa abantu kyekiseera okuddiza abantu kitya. Emiwendo gy'ebintu gino egirinnye memba wa paalamenti egimukwatako kubanga abamu bafuna bya bwereere. Ekyokubiri gwe omusala gwo gusigaddeyo. Embeera bw'erinnya abakozi abamu emisala bagisaze. Yali afuna 5,000 kati bamuwa 4,000. Naye mubaka wa paalamenti nze nandisabye nga ddala mulumirirwa abantu mu mwoyo gwa Sseruganda sifuddeyo oba oli wa kyukakyuka oba oli wa gavumenti ku mitwalo ku bukadde obwo 25 at least gamba nti ng'omubaka wa paalamenti nina n'eddiiro endala zenfuna n'ensako kankwateko obukadde 10 mbuze mu constituency nze ndi 15. Abantu mubayambeko era ekyo nga nzikatiriza ensonga eyo nze sikkanya na muntu agamba nti abantu balina kuweebwa. Abantu beetaaga okuweebwa weewaawo n'okubateerawo enkola ez'okwekolera naye waliwo ekituuka ng'abantu beetaaga okuweebwa. Nga sente zibakuwadde obuwi nga tozibaliwenga nga z'ofunyeemu nga looni. Kankikkaatirize kantandikire ku bannabyabufuzi abasinga okyesibako nti tebasaana kuweebwa. Mu Kalulu nze mbaddeko mu Kalulu abaka ba paalamenti mubalabye n'abamu betumanyi nga bali ku mitimbagano bakola fundraising. Bannange tusondere MP waffe wali okirabyeko tebabawa. Ekyokubiri proposals ze bakola mu paalamenti tebagenda kubawa. Ne gavumenti yaffe yennyini egenda neyeewola egenda neesaba ssente tebagiwa. Okuwa kwe kuno kwentegeeza abavubuka abakyala babagambye bakole ebibiina by'obwegassi. Bannaye mukole ebibiina by'obwegassi babikoze tusitukire wamu twekembe n'ebirala nga kyebabulamu kiri kimu oba bibiri nsimbi kugula mu nsaasiri kugulayo akasolo tugambe embizzi embizzi eyo bwe bagigula ezaala obwana 12 buli omu afuneko kamukamu bwe bato n'ebirala bagule tenti ku kyalo bagitandike emikolo we gibeerawo nga babawo ensimbi basobole okwekulaakulanya. Abantu beetaaga okuweebwa weewaawo beetaaga n'okwempawalinga ebyo bye bakola okubifunira akatale. Naye gwe tukuba akafaananyi mu bibiina by'abakyala byonna tugambe kanjogere ewaffe gyenve bamunaanika buli kibiina ebyo abakyala mwe beegattira buli kibiina okitaddemu akakadde kamu nga memba wa paalamenti kisobola okukolawo enjawulo. Abavubuka ba boodabooda gye bali nze nina omwana bakuba nali ntegeka musomo gwange eyo mu kyalo muvubuka nantwala ku booda nangamba omanyi mulangira nsaba onnyambe ompoleyo emitwalo aga ngende mutugende waliwo bodaboda zibayita tugende ezebbanja nfune looni eyo ezibeera waliwo bodaboda bbanja ndowooza za bokisa tugende za TVS ng'omwana ayagala emitwalo 2 afune bodaboda ayinako akatono kayagala asobole okwekulaakulanya. Kati singa omubaka wa paalamenti oba kansala oba ssentebe bwa district akuŋŋaanya abavubuka ba bodaboda n'abuuza mwagala kintu twetaaga kussaamu maanyi ne bw'abagulira piki emu bo nga bo ne bafuna munnaabwe agivuga nga buli mwezi aleeta emitwalo 5 basobola okwekulaakulanya. N'olw'ensonga eyo omuntu eyeetegese asaana aweebwe ateetegese taweebwa kuba mulimu abeetegese ddala ng'omulaba ekimubulako nsimbi kugenda mu maaso.
atetegese wamaya ino atetegese oyo tomuwa oyo nga proposal ayingira mu kiyingizi ya bichali ku paper wa ibichali ku naye oyo abamu batandise nako ate eriyo negola banga ddala muntu mumativu nga mumativu ensonga eyo yalwaki abantu tebalina kuweebwa simanyi nnyo gye yava kituufu abayaayi mwebali n'abalimba n'abatali beesimbu naye osobola okukozesa amateeka si kusiba naye amateeka n'ozibwa nga za bukwakkulizo naye embeera eno bannange ku mbeera gye tulabamu n'abantu engeri ensimbi gye zirina wabaawo omukisa oguweebwa ku bantu baweebwe beekulaakulanye naye awo tulina okubeera n'omwoyo gw'eggwanga olaba ogw'abanneibba bamubba naye kuba enduulu ne mwongerako blanketi nedda naye ekirala towa nti owuwe olw'okuba naye wa ng'okuddiza abantu bano nabo babawa abantu banoonya akalulu oli n'aleka emirimu gye yewaffe yalina okuyitawo abantu banoonya better people better Uganda Development Group and I like the idea twatula mu studio fenna nandika okumbuya nendaba nga bizimba so manyi njagala nkayiseewo neera ku Facebook live eno eya Dodo ennyabo mwembi mwenna muli bannyinaze mugambye muli bantu bannange leero hostinze omuyimbi nga Chosen Blood nga naye bamukwata ku fly ng'ali ku stage bannange no that is horrible naye obuseegu buno twatandikirawo oba oliawo kansooke ku kiri okyogambye abafaani okuweereza obugoye abantu ekiriwo kiriwo ekiti ffenna mu bulamu twegomba abantu oyinza okubeera awo nange ninayo abantu abo abatutumufu oba abayimbi benneegomba era nga mbeerawo neŋŋamba naye mukama ogyonkolera ekyamagero kaakati naye nze ekinyamba nti ndi musajja avunaanyizibwa oba oliawo newe mulaba mmanyi wenkoma kaakati eriyo faani oba omuwagizi ng'ate ye engeri gy'alabamu ebintu si gye mbirabamu nga bw'amulaba yenna ggwamu oba oliawo ng'asuubira nti bw'anaakola ekyo ne yeemalamu n'ono ajja kukkiriza agende oba oliawo amwagale ensonga ey'okubiri bugambye ku entertainment mpulira wuma ekyo kiba kyekibiina ekigatta abayimbi babuliddwawo ennambika gye balambika abayimbi n'abawagizi baabwe kuba ekibiina ekyo nakino ekikulira omwami Kibuuka tekirina kukola ku bayimbi bokka naye abayimbi n'abawagizi basudde yayimba oluyimba baluyita abayimbi mutuveeko ng'ayogera ku bawagizi ekika ekyo ab'edda nno ate bo baavumanga bayimbi mulaba oyo malaya abayimbi abakazi nga babita bamalaya vaayo oli malaya n'agamba naffe tuli bantu tulina obuvunaanyizibwa kaakati abawagizi bano nabo beetaaga okuteekerawo amateeka tikituufu omuyimbi omwegombye naye ate koma wano oba si kyo bwoba omwegombye jangu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa kubeera babaagala jangu backstage laba manager omugambi munaye saba kwekubyako n'ekifaananyi bw'omulaba omukuba akamanyi nina akantu ke nalaba akatrendinga aka David Lutalo mwakalabako omuwagizi n'ajja n'amukuba akaama Lutalo n'amutunuulira bwati naye waliwo ekigambo kye baateekako kyekyo kye yayogera omuwagizi wakalabako akantu ako naye bambi tukkaanye nti abantu abo babaagala ate era nalaba ono producer we Yaredi naye yajjako ku stage olumu abakyala ne bajja ne bamuyiikira bazine naye bodyguard n'abagoba ate nakyo kibi kati ekintu ekyo tusaana tukyegendereze aggwamu kuba akwagala nnyo tomugoba wabula funa engeri kati mwate muli bakyala mwe muyinza okyogera obulungi omusajja ajja ng'akwagala naye n'otamugoba n'ofuna engeri gy'omubuzaabuza n'asigala nga mukuumye omukwano ogwo ekyokubiri ekyokukwata faani ku omuwagizi n'akwata omuyimbi mu bifo ebitasaana ate obusibuufu bwa mpisa ate nno na musango era abawagizi musango gwennyini kakati bannange abawagizi baffe oba abawagizi b'abayimbi ne bannabitone manya wookoma n'omuwagizi n'omuyimbi oba n'omuntu oyo omututumufu jjukira omulabye bw'oti abamwegomba bangi balabye bangi ate oba oliawo alina n'ebizibu bye ebirala ate abamu agenda okujja ku kituuti okuyimba oba okuzanya katemba
ng'alina byatisse ku mutwe naddala omulangira Sekamwenge. Kakati gojja kujja omukwate ku mpale oba ekintu kyonna ky'okola ekitamusanyusiza agenda akukube oba akusibe. Waliwo vinka ye yamusamba yamusamba si vinka yekka Nwagi yassa essimu y'omuwagizi. Ekirala ojjukira omuvubuka ono yakwana MP omukyala looza ye Lwaboogo ne bamusiba. Kale n'olw'ensonga eyo bannaffe abawagizi b'abantu bano nga nange mwendi tubaagala naye ate tubeeko we tukoma. Naye nze njagala kuddayo. I have a feeling kirina we kitandikira ku grassroots. Are the parents doing their job? Are the schools bo bakola? Because when it comes to obusego watu could say or pornography and the like betwagala okwogerako. Nze ndowooza waliwo ekitandikira. Kituufu. Because tosobola bannaye ne bwe mba nsanyuse nnyo kale nze ndifaani nnyo wa Eddie Kenzo. Ntandika ne zipu. Nedda. Ate kale nga tumaliriza ekyo tudde ku kiri. N'ekirala abayimbi ne bannabitone ate olumu mwe muleetera abawagizi bano okukola bwe mutyo mutya. Waliwo omuyimbi yayimba oluyimba singa nali minisita nandi muyise ne twogera weruli kati luvuga sente nina la okitegedde kati omuwagizi agenda kiwulira agambe nti kiki sente alina anoonya mukazi. Jukira bagenda mu kivvulu. Tolumanyi kimansa entungo okitegedde balenda kikuwandiika. Kakati omuwagizi ye bw'akiwulira yakitwala nti kikulu. Jukira akiyimbye mu buvubuka n'abasinga kujja mu bidongo bavubuka. Ate mu ndongo eyo tebatundayo mazzi gokka, batundayo n'ebitamiiza. Kakati agenda okujja endongo yanyomeddwa dda, waliwo n'ebimuli ku mutwe ye olunajja ekyo kyagenda okukola. Abayimbi abalala abawala ennyimba yaabwe mbi. Owulira oluyimba n'ogamba ye oni adde ayimbira bba oba yabadde ayimbira bantu. Bwe tunaaba tunaatuvudde ku bino nja kubawaayo ennyimba ezimu. Kakati ng'ayimba ng'ayimbira bba oba ontegeera nga tayimbidde mu ddiro wabula ng'alinga ayimbidde ewalala. Kakati abayimbi abawagizi abasajja bwalwe naye ekyana ekyo oba balinsi babansi naye tuli kwatagana neyeewaayo. Kati agenda kujja akola. Kakati nga tonnaba kunenya nnyo bawagizi bano ne bano bannabitone abo abantu abatutumufu tubanenyeeko. Ekyokubiri bannange n'ennyambala kambabuulire mmwe babiri tubeegomba ffe tubalaba muli ba celebrities. Abamu bagamba mbu wano Uganda tewali celebu mu definition enyangu omuntu gwe ba celebrating nga we celebrate you tukuulidde ebbanga ddene, we celebrate you tukuulidde ebbanga ddene, muli batutumufu. Actually mwe bantu ba bulijjo ntero uli abantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo kitegeeza mmwe si bali abantu abali abanaku kubanga tubalaba bulijjo oyo mulaba wano bulijjo ayitawo. Mwe bantu ba bulijjo. Kakati mmwe tubaagala tubeegomba obufaananyi ne tubukuba ne tubwoza. Ogenda okujja ku stage nga n'ennyambala yo yokka nabantu ne yeewaayo. Olwo kati ebweru olaba oli akwata omukadde nga yambadde polisi kamba nebweru. Nebweru abantu batambula kumpi mukunya samatayimu kati olwosinga oyo bwagenda eyo. Anti kati ebulaaya ne wano byawukana. Eri Europe, Asia, eno Africa. Ffe tulina engeri gye tulabamu ebintu. Ekyokubiri we are exposed naye si ffenna. But we were colonized. We were colonized many years ago, like tugenda independence egenda myaka ngemeka 60 over 60 something nga tuyina independence. So we are now independent. Oba half independent oba naye we are independent. We got our independent. Exposure ntono. Okimanyi nti ku mulembe guno gwe tuliko waliwo abatana bagenda abantu nga tebagenda mu masomero era waliwo n'abaana be bazadde nga tebagenda ku masomero. Secondly, abantu abo we are exposed. Oli nange noono
n'abalala bakimanyi naye eri abatakimanyi ekyokubiri tetumanyi buzibu ki obutuukawo singa okwata omukazi ku mutwe oba wano by the way n'omukwatako na wano tetukimanyi nti musango awo nno nze ŋŋamba root cause ejja bweti ekisooka sensitization ntono tebafuddeeyo simanyi nnyo ministry of gender kiki kyekola ddala by the way wetwogera bino we are not politicians gamba ne mu paaka waliwo yali atukwata ku susu mu paaka mune yali atukwata ku ngatemanyi kyali kiseka naye munaye ekyafa tebamusiba adda awo wenyini by the way oba oliawo tusooke tusimbewo essira tomukuba nedda oyimirira buyimirize n'okuba enduulu nomakinga sure nti bamukwata okumutwala ku poto okuba enduulu okuba enduulu bayitamu n'engalo ng'akola bwatsi mugenda kuwulira nga ulemakola namwe muli no by the way sibagamba kutwalira amateeka mu ngalo naye you should fight for your rights awo wenyini woyimirira n'omukwata ettayi tomukuba n'omukwata nomugaa wuno omusajja musango no making sure temumukuba naye no making sure nti bamututte ku poliisi n'omanya nti agenze mu kooti